ate ekibuuzo kya Futusoja ekisooka mu byonna gwe bino byokola okwata ssente okulayira kabinenti obikola yali badde tagaana naye tomubuulira lwaki obikola. So oyina omunnyonnyola omukulembeze agenda annyonnyole Futusoja anti lwansonga Futusoja bamugamba ojjako gavumenti bw'omugamba okujja gavumenti kati olina omumubuulira kwe mitendera mw'otambulira nti ekitulayiza wano tugenda lwana bwe tuti ekitulesezze no kabinenti omukulembeze Futusoja alina Museveni kyekigenda omwogeza eri eggwanga agenda kunyumya olutabaalo kati when you preach ogano nyinyo aba Futusoja olutabaalo President Museveni alina mandate agenda nyumya ani atalina mandate ate bano balina mandate ali abawa kale wonna wasinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo nkubuuzaako nti osiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde ofiirdolaza n'okusomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina ziwa amuza kyeyo n'abajje bamuyita Lastabaga Baga tugenda kwogera ebigambo olwaleero olwokusatu agenda sooka kubuuze Baga buuza abantu tubabuuzaako mu linnya lya Jah Most High Katonda oyo waddala waawo waggulu eyo mwebale gye mukola muliyo mutya mwebale mutuusaako engalo Ziwamuza Kyene Lastabaga omusajja w'omudipo omusajja w'omugeto nnyongera obbaagaliza ebirungi mu njogera yabo mu njogera y'enjawulo tugaba buli omu mwagaliza kyanjagaliza bwe akwagaliza ekirungi nawe kati akwagaliza ekibi kuba kugera kwa Katonda naye the other way around tetujja wanvuwanyo ku 0703511589 Lastabaga programu eyakabi Lastabaga oli otya ibulungi kyekiriwo manyire nzize speed wano kumbe kale wentegede nti okera ku radio okera ku bwa kusatu mbayo ne programu ya radio eyo n'olwokutaano era siti tuwani n'olwokutaano nayo ogendayo obera ku radio obera ku radio mbera ku Fufa FM nga tukubaganya birowoozo ku nsonga ezigenda ate ku lwokusatu mbera ku Record FM nga twogera ku still programu ezigenda mu maaso kakati tulinawo ensonga ya Futusoja nasooka tugamba abantu Ebola gyali naye ate okubeerawo ku Ebola waliwo abaleese amalala abazadde abamu baaganya osasula fees mu gavumenti egenda kubugalawo amasomero it is possible nedda but nalabye Kenya nga beekalakaasa bagamba send to Ebola kati nze jjo nakubidde Ministry ya Health hotline zino zebagaba nenjogera naye ne mugamba abantu balowooza tugenda kubagenda kugana nedda ekyo tekiriiyo mu pipeline wabula ekibanga kyakuwulikika oba kyakulabika tulinde president agenda kwogera ddi agenda kukola na State of the National Address Nchanya very recent naga president agenda ko tayinza kibuusa maaso but according to Ministry of Health tetulina mu programu eggala masomero so kati abazadde mutwala abaana mu masomero musasole ne fees w'abaana abazadde baleta banakuzayo baana abamu baade balinda ID n'abala bataddeyo ne batateekayo fees ate ngwani gwotwalayo nga tewali fees je gali munnange andi kyekinjogeza kati nti muliweeyo fees mwekewoza mbu bagenda gaggala abaana omwana omutwala ne bank slip nze nga yine nansa naawe era ise call of bannannyini masomero osomuteekayo nga tewali kasente kotadde bulungi ate kati abonga kanti ffe tuli ba mu ghetto ffe tulina abafa basogosa oleeta n'agiranga asoma nze n'owange namusindikayo nga sinnasasula ono muwala wa Afrika namusindikayo genda osome era ali ku dadi amu at school kakati Baga tugenze ku nsonga ya Futusoja bagamba mbu balina maaki bagenda kukumba paka ku kitebe nga balaga butali bumativu bwabwe ku nsonga ez'enjawulo eri abakulembeze bwe babayisaamu tutuuse tutya wano ekisooka nze ngenda sooka mbawo amagezi muyambibwe ate mubeere bakisa musooke muwandiikire poliisi ebakkirize bo bajja giwandiikira kuba boona ogiwandiikira tebirimu violence yo poliisi tegaana kasi tolaga nti olina ddembe lya malali ogenda linnyirira naye ekisinga obukulu mu byonna ng'ogyeko wandi lwaki nsabye bawandiikire poliisi bakikola mu mateeka naye ekisinga obukulu mu byonna abantu abo batuufu bafutu bigere bameka abadde nga bamaki nga ne bagenda bekyangira ku ekyenaalemu naye muzeeyi yagana tusasula twamukolera akalulu anti kati yo yensonga yaabwe gye baba babanja okumanya okuva mu NRM ne bano balina ensonga yaabwe gye baagala okumanya okuva ku kitebe otegedde logiki kwegamba we support them timugende mubuuza abakulembeze bammwe on top of that wayogera abantu bano batugaba si ba politicians bana abo opposition abeni bo batugaba ba revolutionaries yakwana tya ne politician anti politician wawoyo bagambanga bannabwe nti babaddenga ba politician kutuusa mukolo kulya bikepere bya gavumenti kubuzaabuza bo ba revolution bazze kuleeta nkyukakyuka nga batwala bali mbadde ba justice bannabyabufuzi ffe tuzze bannankyukakyuka kyovula batera nnyo obuuza lwaki abeFDC lwaki ebina ebirala bitunulira nnyo Nuupu lwansonga mmwe mwazoleya nnyo Nuupu sorry mwazoleya nnyo abalala nimwega tubadde kye balina bibakola ye leader y'opposition kakati ekyo ne kituzaayo nti
buli omu olina okuwa accountability okusinziira ku mirimu egikolebwa. The accountability abaana bana bafuuso gye babanja tebabuuza ssente way forward. Kiteze bafutu bigere babuuza ki ekiddako. Mwabagamba muzze kujjako gavumenti, mwabagamba mugenda layira mu gavumenti eno. Gwe kenyini ogamba etteeka ly'emmwanyi bagambye ofulu mujjukira ebiseera bafuutu sojja nga twakwogera nko nti kati bafuutu sojja be basalawo twakwogera ensonga z'ebiseera biri baatugamba nga bafuutu sojja bagambye lwaki essaawa sino tebawuliza bafuutu sojja be bagamba fuutu sojja akubuuza ani yakutumye okulayira. Tewatugamba nti oli munnabyabufuzi agenda okwetaba mu byobufuzi by'e Uganda, watugamba oli munnankyukakyuka olayira otya mu byobufuzi by'e Uganda yenkyukakyuka. Futusoja kyabuuza ekyo. Yebiza accountability tugambye si ya ssente zokka. Accountability. N'emirimu egikolebwa olina okunnyonyola nava wano ndi wano ndizizaako wano. Wabaawo abagiwagira n'abagisponsoringa. Kyetubuuza accountability y'abana eri etya. Olina kubuuza gwe nakutumako okulayira mu parliament. Nalabye ttaano wayiza omujjukira Futusoja ng'amenyaamenya ssente za leader of opposition nassesse ng'amenyaamenya za Ssennyonyi. Ate era n'akugamba n'ajulizaako ne mwenaale naganno gabe naale mu bokale kuba manyo kasukira ku bafuutusoja baabwe. Naye leader of opposition diro wali ovuddeyo n'ogamba nti bano abaana ngenda bateerawo kano. Obotegedde logic azezibiko n'omwana wakugambira nti twagala accountability kati bivudde mu byo babulizabulize nabo baagala kujja ku kitebe wamma oli mutuufu ate tubanja abe mbabanja ku Kyaddondo. PFF bagenda Katonga siwe kiri najja nankumbi abeFDC abamma utobasanga kubali ntuma nga bamutwala ne NUP balagewa jinga tebabanja government sikabadde banja government bali nonyeze bitongole bya government ministries parliament ne accountability bagala NUP ate nkugambye batuufu kubanga wabasuubiza ensine eggulu bagala balaga asina ggulu teza Futusoja bamusuubiza ensine alla tebakutuma nko zambali genda kulayira okole n'obupate simanyi webaze Katonda olw'ebifo byetuuse kuba bakutuma kulya bijolobero Futusoja muli batuufa 100%. Ate ekyo kituzaayo nti tuli balabira ku bikolwa byabwe. Waliwo ekintu kyenkonyeeko nkigambye oli ttaanowo. Bafutusoja bano abakulembeze b'NUP baatandise okunoonyaayo abo baani twali mu NRM ne tugamba pekere bwasukka basukka okwogera mubaamu eri abali babavu ne balondamu emitwe emikulu mujje mwogera jja amajja kati bakakwasa emaze ebisoko bifeko naawe kwega ne bakuwa omugaati kati ne mwene UP abakulembeze baatandise okunoonya ani asinga oddogoda mu Bafutusoja gwe bakuggyemu era ogenda laba nga abamu batandise okugendako simanyi yagenze Kenya bamuwadde ku kasente yoyo bamuggyemu naye not on a schedule of kusasula Bafutusoja zino with accountability baani abaasama ennyo tubakukakkanye. You remember NRM ebyabaana basabiriza abaana basabiriza newe tukakubira RDC yagala kukwata simu newe okubira afande gunda lwasonga abaana basabiriza nnyo abawagizi baaki NRM kati bano Bafutusoja nabo bagamba nti kale wadde bali NRM beesiba ku bakama baabwe naffe tulina kwesiba ku mmwe so kyonna Futusoja kyakola ate Futusoja kati yatandise n'okutegeera amateeka okimanyi takyaliwa woyo agataputa bulungi tugenda ku kawaayiro kati agatugenda ku kitebe etteeka likkiriza okwekalakasa nga tolinnyirira lya mulala kati ffe ensonga zaffe zirina kitebe muteeka kagende ku kitebe abanje bulungi era poliisi sabakula mubawere kwe kati mubawerekera mukuume ebbali n'ebbali era bagenda bawa security kyenkakase bulungi bagende babanje naye okubanja kwabwe tubagambye kuvudde kuba n'abaasuubiza nti bo si bannabyabufuzi bo bannankyukakyuka abantu baagala nkyukakyuka ne mumaze ffe nga tubagamba nti basajja mwe mubuzaabuza ne mugenda mubaza muyingidde eri mulyeyo ebicepere naye munayingira okulyayo ebicepere mugenda kunnyonnyola ensi oba yabatumya kulya bicepere mwabatuma kukyusa gavumenti essaawa zino boogera biki Joel Ssennyonyi wamuwulidde ku tteeka gundi kuono gwe bagambye wa dual citizenship bamuyitaani ali Muganga yagambye tugenda tunya ssemateeka tulabe constitution bwegamba kukya dual citizenship tulabe basobola okukkirizibwa okubeera minisita waliwo Futusoja yali mutuma ebyo bantu bakogenda yamba Museveni okuteeka akagundi ye ne kati gwe bannaye mwagala bakole ki abasajja abo balina okunnyonnyola Abafutusoja kiki babagamba taano maama wo si maama wo bannaye nkuleetirete abaana kye babanja kye babasuubiza ansooke nkireete bwentyo linda ku abakulembeze ba NUP basuubiza ki Bafutusoja change nkyukakyuka nga batya echange etya ano abaana kye beebuuza waliwo eyagamba tamala myezi
tamala nnaku tamala wiiki tamala mwaka ojjukira oyo abaana kye babuuza nti mu strategy ekife twakiyitanga strategy nti abaana baagala bagaye gavumenti egenda naye ng'obubuulira engeri gyegendamu sibe yagamba naye yaliko ku TV anti oli namubuuza twagala kujjako Museveni amugamba mutiyako yaha ekyo kyobuuziza kati buli omwaka olewo gugwenze ndi ku TV wano njogera Futu Soldier akoleeyo nawe kati Futu Soldier wajja okubanja omuyita mu kyamu you were confused gwe byali bikutabuseeko ate n'otabula abalala oyo abaana kye babanja kyekyadda bamugamba Museveni yagenda abaana babuuza Museveni kugenda bano abantu tebaagala gavumenti bo bali serious baagala change ate change eri ku gwe ez'omumbeewo ez'omumbago bazisiwo very good kati Futu Soldier ayagala change mzee tuwulire ki ekiddako ffe babbaga nga tuli tunyeenya bugulu twabagamba ne mutuvuma ne mutuliisa ne mutulangira anedde essaawa zino abaana be babuuza wayiza nkutumiddeko anti ffe twabagamba bano bakama bammwe bali mu kulya byabwe banoonya byabwe mwabiraba nti tewali kiddako tewali na bano banoonya byabwe atuukeyo ojye twayogera ku lusiniya netugamba tagenda kugamba mbu simanyi bali abasajja binaye nga naye ali ku lusiniya lwa musajja kwalya onaalira ku bwalodi meya onaalira mu leader of opposition onaalira mu parliament onaalira ku local government nti mwenna muli ku lusiniya muli abaatuvumanga buvumi netusinga tubalinde tubalabira essaawa zino kati avuga baga nedda muli kumukulya kegambye abamu bateka n'okumenya budget yo leader of opposition budget yaddi nene oli n'alyoka abuuza naye leader of opposition ng'oli muntu w'abantu era otambulira ku maanyi g'abantu gwe kati kabangali ezikkuuma zaaki anti bali bagamba Museveni mbatambulira mu convoy yeepima abantu kaneba Futu Soldier bakubuuza gwe leader of opposition nti abo abakuumi b'otambula nawe eyo kabangali ekkulembera oba ekuvaako emabega nakyo kibaluma abafutu bigere anti gw'oli muntu w'abantu ate weepima abantu wali bade tolina bukuumi obwo kuba gw'oli waffe bantu anti ife tukkirizibwa according to constitution kati kegayi baategedde n'amateeka nagamba abampuga yafuna 5 nga commissioner nga tazibbye mu seefu gw'olina obukadde bwa bibumbe bumeka buna gwe leader of opposition zenkana neza Kadaga yakolerangamu nga sipiika kandi bigenda birinnya privilege second abantu tibakitegeere nti ng'oggyeko sipiika leader of opposition yaddako kufuna amajjolobera amangi mu parliament nga n'ababaka betuwoza bafuna nnyingi tebannajja bakamishona bampuga yalidde nga tebannajja kyebayita leader of opposition yaddirira sipiika Futu Soldier wakugambira futu tinaye nedda gundi tetwakutunda ku bicepero ebyo on top of that nga munuvunana Museveni ebizibu bye gwe kati yotandisa okukola byawukana n'ebya Museveni if nonso naffe katubeesibeeko mutwe ku munnyo kegambye ku NRM asanga bampeeyo 5 mami banguleyo ekyokulya mami enjala ennuma yeesiba kuwuwe kati ne bafuuso gye bagabwe banga accountability ennene bwetyo muganye okujeeresa ku lwaffe kuba then mugikwate mujje waliwo eyo gwegambye wayiza yababuuzizza nti ezo biliyoni 4 z'otunyize tugamba zijjayo bafuutu Soldier bameka mu kkomera ne bafuutu Soldier balina ensonga general mukola shadow cabinet very good kitegeeza mwakkiriza obukulembeze bwa President Museveni nti bwe ekyo twakyogera nawe it's certified government era baga nti lwaki temukkiriza okuteesa n'omusajja oyo gumukola naye n'ata bamachete ne banne wategedde ate kyakubiri nga wetugambye ku byoenfuna n'amaanyi bwe gaali ng'oggyeko sipiika azzako okuba n'amaanyi ye leader of government business leader of opposition kuba ya balancing the sides kakati ono naye Futu Soldier kyakuga nti lwaki tokozesaaga amaanyi obuyinza obwo bw'olina mu parliament no influence nga batandika okutufulumya abantu baffe nze n'ekibuzo kyembuuza lwaki bwe bojja eno n'ogamba munnonde tukulonda ne weesimbawo n'ogenda mu parliament n'oli amajjolobera okugenda n'ofuna privilege zonna motoka ssente biki lwaki tetukkiriza abo ne tutula ne mu cabinet otegedde ekibuuzo kuba otuula mu one arm of the government erya legislature otuula lwaki tetukkiriza nti ne mu cabinet ne tutuula oba otegedde ne tugamba eyawangula kwega yali owookubiri mu kalulu omujjukira tugeze baba Bobi Wine yagende direct mu parliament ebyo binagenda mu mateeka anti nakubuuza oli lwaki constitution tugikwatako muki mu politically era tugikwatako nga abalina obuyinza balina bye baagala anti munayinza kati kankuli bano Futu Soldier obalaba Futu Soldier tagenda kulumwa nga MS omugambye bali bansinze lwansonga babadde bananze ndi bw'omuze wamma ndi ku kino talumwa kuba muwulidde amaki amazima nti ne minority report eyongera okukakkanya Futu Soldier
naye gwe omulaze you are moving with ekibagalo kya bonna yewadde importance gy'atayina be bamuwa importance sigagambye nti be bamujuliza Futusoja bagambye abaana bagambye NUP egambye tola Museveni waliwo Futusoja ng'abogolera Museveni ngingo otuukawo very good n'abakulembeze ba Museveni gwaliwo minisita nga nibwaba RDC waliwo Futusoja yinza osonga mu RDC wa Museveni lwasooka bakola boundary bano we balina okukoma Futusoja okoma wali mobilizer n'asembera ne ba coordinator tugeze then n'obukulembeze butandika okujja era Futusoja asobola okuva gy'avudde ng'ayina amaanyi woyo akubyeyo n'atuuka mu maaso ga minisita ne yeewombeeka oba mu maaso g'omubaka amanyi waakoma naye Futusoja wa red yava gy'avudde n'ajja ku kirebe n'asamba n'abalo ng'ayagala agenda akwate principal mu ngalo wali namma n'omubaka wa parliament akatebe naye ate mu NRM ekyo tekiriiyo tosobola sanga Futusoja bakuba we NRM simanyi MP omubaka wa parliament we NRM mu NRM tekikolebwa kati Futusoja be bamuwa relevance eyo bano bawa ojja yali skili bye yakola abaana baba Fangoni yaga temusobola kummanyira nze natandika Fangoni mwene mbaleeta ng'abafanguuni kweganga ba followers ate mutandika muti okuntegerera mbwali entuliwo ekyo wamafe tugambye naga kati mbagobye kati kale ne Fangoni egwe ndiye agaano bawa relevance ko bali bajja tuuka mu maaso amufuukira akayinja same applies to bano nti bano bebawa Futusoja relevance bw'aba waakulabisa MS asooka tutuma ba Futusoja ne bakuba bw'aba katujula ebyalo Obongoya very good Katoka Weesa luyazzaayo kaadi ne bamulabisa naye abo abamulabisa Katoka Weesa gwe balesa kati taliiwo waliwo obusungu bwe bakyalina babuuza kidda gwosobola bagenda bakyalabisa n'abalala nti be babawanga relevance wamma gwe mukuumi wamma gwe komanda kati gw'olina amaanyi gw'olagira kati ojugira progizini omurasha wa Wagina Group nti Putin yamukola n'afuna amaanyi agasinga n'abaduumizi b'amagye ng'atuuka ne mu Kremlin State House yeeyo ng'ewa Putin takonkona kati bwe yeekyanga mbu ye alina obusungu yalaga bano balala mwena mutemera bye muŋŋama sengenda kuwamba oli kwegamba ono yali amuwadde relevance over abalala n'atuuka neyagala kati oyo yamwejjirawo solution ye yagikola naye bano kituga nti nedda mmwe babawa relevance batandika n'ogisamu bano abalala amaaso to a level ng'essaazo takyayagala nawuliriza atuula ku secretariat yammwe takyayagala awuliriza mwogezi wa kibiina kati abuuza kitebe kiramba kyekiddako on top of that ate nga nkimanyi NUP bikyagitabukako gye naga nti ebibuuzo bingi ansa ntono principal yabiyiba ebibuuzo bingi ansa ntono yatema bweru negamba ebibuuzo bingi tannannyonnyola abantu sente accountability sente yaabwe tannabulya simanyi ebifo babigabana bitya nga byatannamenyamenya bye bingi kati ate wazzeewo ne guno gubaluseewo ye Futusoja n'akugamba gweyo shadow cabinet neyagambye ogironde ate ekibuuzo kya Futusoja ekisooka mu byonna gwe bino byokola okwata sente okulayira kabinenti obikola yali badde tagaana naye tomubulya lwaki obikola olina omunnyonnyola omukulembeze agenda annyonnyole Futusoja anti lwansonga Futusoja bamugamba ojjako gavumenti bwomugamba okujja gavumenti kati olina omubulya kwegamitenderamu otambulya nti ekitulayiza wano tugenda lwana bwe tuti ekituleseze no kabinenti omukulembeze Futusoja alina Museveni kyekigenda omwogeza eri eggwanga agenda kunyumya olutabaalo kati when you play chogano nyinyo aba Futusoja olutabaalo President Museveni alina mandate agenda nyumya ani atalina mandate ate bano balina mandate ali abawa mandate Futusoja abana abasajja babajoga choga baba abasajja bayini abakulembeze mu kibiina tebalina mandate nyinyo bana ngalwaki ne bo wagwe obugetonze kanko amagezi bokulembera bagambe nga kiddako kati mwana lero tuva wano tulinayo omukolo kati mwana nze mbanyonnyola kyo balaba tebanyinaako obuzibu bemuvaayo mutandika okukola postmortem y'omukolo gubadde gutya tibanaye tufunyemu okukyankalana kuno naye kino kati sooka okomenaawo omugobereziwo yakuwa ekiddako ekisooka nekyoyogedde kyennyini ogambye okole postmortem y'omukolo gye gubadde postmortem y'akalulu tebannagikola bano eri Futusoja second kiki kye tugamba bwe nkunnyonnyola olugendo mba sikugamba kumpa byakkola nga wolese mandate ya Mwami Museveni okwa president bw'atunnyonnyola olugendo lwe tutambuliramu tuba sifa tetumuwa ebyokkola yatukubiriza oboolyawo tumanye engeri gye twenyiga mu programu ezo ezitambula be bano nti gwe omukulembeze mu NUP okunnyonnyola bano abaana gye mwava we muli ne gye mulaga oba tomugamba kukubulira byakkola oba oyongera kumubugiriza amanye bw'atambula nammwe
Kitugamba okukakkanya omwoyo. Naye ate ne kano koolese kakulu bafutusujja ke babanja. Nti ng'oggyeko longo ttamu okuva 2021 nti ebintu bigaanyo kyuka kati bababuuza kati. Short term gy'oyise postimeta mulambo yakafa. Short term yene yakalulu kano. Akaluka badde kati ya. Okubeeka awedde mmwe mutulaba mweyongera mu maaso okukwata amajjolobero. Kulayira. Fiti tumanyi. Yina accountability gye babuuza ogeba ne ki ekiddako mu mutubuulire. What next? What next? Balina ebiddako, balina ebyokwogera. Twayogerawo baagala kufuna position, politics of position and money. Kati omusuubira kugamba ki? Tugamba tebali ku nsonga ya kujjako jja. Omuddo waage, Futusojja gwe tumuyimira siibula, omuddo waagende kati. Ye yawedde dda Futusojja. Yolo ne theory ezigamba nti Futusojja bano bandibanga ekisooka abasinga banyiga butawa tikiti. Abo mwebalera. Ekyokubiri bandiba bali powered by some of the members inside the party. Kakati ebyo ebizibu twabyogerako nti mulimu groups eziri mu ndezaawukalo. Yali twayogera ku 442 eya Lobongo ya n'abantu be. Ne twogera ku kabinja akafulumya Chairman Nyanza akabadde kamutagaza Deno Deri. Ne twogera ku kakundi akaali keekutte principal. Nga not through some people tusobola laba principal ne booba oyagala. Ebyo ebizibu bibaddengayo bitandise ebbaluka kati ne tubiraba. Naye ekifaananyi ekinene kiri nti bano abantu tebamanyi kye bakola. Mwezi watomera bugagga bwa taatawo nga tomanyi bugagga we babukwatirira. Ojjukira Amini yagoba abayindi n'agabira abaddugavu bizinensi nga biggwamu mu dduuka nga tamanyi wakusuubula. Kiri ne bano we bali bajja mu ntebe ne bazituulamu naye nga tebalina way forward. Kiddako bwe bamala okutiikinga nti bakutiikinze wadde towangudde ki ekiddako. Sekendire bw'oba omanyi kye bayita strategy n'oteekateeka embeera bw'oba olina strategy nange omanya ekyokuŋŋamba naye waali wangudde bakulayiza waali badde oyo omanyi ekiddako bano tebamanyi kiddako dasirijja n'okifaananyi kyawamu baagwa mu kye batategeera. Futusojja alina obuyinza obubanja. Omukulembeze w'NUP yenna yali alina kusooka kutula n'amanya strategy kyetambula n'agamba n'ebyamwiro. Ojjukira ebyamwiro nga twogera negamba abo bakiifu wipu be baleese tebalina kye bagenda kukola. Lwezo nswa gundi bya kibiina entale eziri mu kibiina eno 442 ono wa Lobongoya ono wa gundi. Ndine munda mulimu n'ebizibu ebibaddengayo nga bo baagaana byogera nga sooka tubisibe ku mpaji tusooke tuggusa kati ate mu kuggusa muganye no solvinga ebizibu ebiri munda mwagala kudduka misinde. Futusojja wagaite kisoboka. Muli bandya byange ngenda mulaga where are you going? Pay the accountability. All tano bano tebalina kiddako. Katuza 231 nowhere to be seen. Tetwakoogera NUP inagenda kwati naweeri. Futusojja bagenda tandika onnoonya ebyabwe n'ekyo olina omumanya enjala nnyingi. Futusojja banyiize olw'okuba kuba ku kitebe okubagamba mugende mukole. Abo ate abo baba balindemu. Ssenyonyi mumukoleko accountability obugagga yabujjawo mu myaka 5 nga ne kadi zino oziraba. Wadde tebaagi manzi naye baagimma MS kyali wange ne bagiwa tugese anodi. Kati ate ne anodi gwe baagiwa alina akakundi ke kaalya nako. Kati ebyo byonna byayongedde n'ekya ssente mugende mukole kigambe nti luli babadde nga ffe ab'NRM bwe twesiba ku banna babadde beesiba ku bakulu kati abakulu baabanaabira mu maaso. Naye ekirala twakyogera wano banne Katonda yeebale. Ojjire twayogera ku Bobi Wine yagenda ebweru sizoni ziri. Yagenda ebweru n'alekawo Lena Zedriga n'afulumya Bampuuga. You remember? Yeah. Lwe bafumiza Bampuuga ani yaliwo. Ani awandika ebbaluwa eyo? N'essaawa zino twabagamba Bobi Wine yageza alese zina ziru naye muteetereza mugenda bekibeera ku kitebe kati ki ekiri ku kitebe. Yasooka n'abaga temudda wano mugende munoonye ebyokukola. Bobi Wine yatya direct alinga Obote nga baba agenda kukwata Amini asooka kufuna lugenda arrest that one n'atema. Amini ne bakuyola bonna abasajja bakwatanga mu gavumenti y'Obote ab'omulamu teyabangawo. No principle nagawo yalinga Obote wamanya nti olwo ekinene kyagala bamukolere ng'abaako gwa dedicating ng'atema. Kati ataaleka akakasa kiri mu pipeline kikolebwa. Kati bano bonna Futusojja yali alina obbejjako. Wakibuuza nti kati ki ekiddako akalonda agenda kwegobako bonna ekisooka tuli mu Garibo Society system Nyango Limba agenda bejjako. Akomewo ateekewo olukomera ng'ayita bamawulire uwe magere gy'ayogerera. President yagambye buli ayingira olina okuba ng'olina invitation bakuyise nti atandika okukubira akasimu wiipu kiri kitya bamanyi abamukkiririzaamu atandika obbatuma abantu njagala kwogerako na bano munoonyeze ne gundi agenda kwejjako naye ono Zedriga ali mu kweranju. Kati bo Futusojja batandise okukaaba balowooza bwe baliriddwa kumbe eno strategy ya principle
Zedriga yateeka mu nkola ate Zedriga togenda muvuma jukira majority of the foot soldier bava mu kitundu ki region ki wano wenyini very good abagoba waawa wano dhani bwatambula nadde yewa unoza nina byomugamba kati yo muganda abakugo ba wano wali keddaga ne Bobi Wine kyanago kikyagulanyi ana Zedriga yakufulumya logically nti bino balinga abataabira abantu psychologically mgwo omuntu so kyandi wakati Bobi Wine anoonya way forward ye azzaako ki bana abana abejjako mugende mukole wa foot soldier you are still disappointed bacha aba disappointing nze mbabulira to the greatest omanyo disappointing abantu kati tola babo nti babagoba mugende mukole bone bakuwa bumeeza kati oyo bagenda okusiba ng'ate ababasibisa babo abene yupi bakulembeze nkugambye wali nti abakulembeze bene yupi bali mu kuyita abamu abadogode nnyo babajjamu naye waliwo bali abanje sijja kukkiriza mmwe olaba babasiba oba otambula ogenda gula kikomando nga bakuyola nga drone yekuyola tulowooze nti gavumenti ye muyodde kumbe NUP yeyodde bo benyini tebamaliza nga beewako obujulizi nti bo benyini beewamba bagenda maliza futu soja bwolemezaamu bagenda kukubya gaasi osibire mu kkomera ate ekyo nga kiba kinene ebyobufuzi zirategema basajja tebalina kisa ffe twabagamba nze nabe nagamba ne ku Zambali owewaffe nansi negaffe tetugenda mumanyi ne katudde tulabye byagenda otera abantu ku mmeeza yatandise mbubaga yatandikidde mbubaga tanakolayo statement neegi nane basajjamu obadde yagala akole kise nze bamuwaddemu era kati kyekiringa olabe bawadde ba minisita era ntunya buli akola kapate nga bakuwadde obwa minisita nsooka neneewo bagenda bukola nga amaze kulayira kuba wakyaliwo era nnoonya waliwo n'abatandise mu pipeline naayita naga tumala olayira program yatandise dda noga kati gwe pate wagitandise dda waliwo abali exciting nga statement yekulaga ho kebampadde wano nze kati maama era bamuwadde kulya anti bwe buzibu ffe tuba tumanyi munaye babawadde service naye bwe bakuwa obukulembeze ng'obwo n'okola pate obanga alaga ffe abantu abasigadde eno gwe otuuse mu ggulu lyo mu buweereza tosobola kukolera mu pate kati ndowooza tukwataga that's the logic kyobola nze neewuunya abagenda okukola pale my sister nammere wamma gwe tokola nze nabenda bane nga nedda don't be excited oyinza obutakola bangi benaali mentionings nga tebaali zikozeemu kusaba kwaffe nibbo bagenda kuzikola because of excitement naye tubagambye ekyo kireflectinga nti mmwe mubadde mulina we mulwana okutuuka nga mmwe era mwatuse mulimu kweyozaayoza tusuubira ffe mulowooza tusuubira service beyozeyoze era tebalina kyamanyi kyebajja kukola bwe munaama ate nange ekyo nakirowoozeza n'asooka ku bonna ye Faith Rakisa Mase obavubuka n'abaana yajja kukola biki kyeŋŋamba nti nekali nti abasente kyokwogaira abasente baite bagenda kukola mu listi y'abantu benda batende kye bagenda kukola yasoose ne waggulu bangi bali mu kabiri nga mugenda kweyozaayozaako ennaku mukole nga temugenda kukola naye nga it would be advice from we mufune sente mugule ettaka square mile nga 3 gye munaawummulira funayo square mile yo namba tekako faamu tekako buli kimu kale wa investment omusuubira kukola ki ye yani anti gwe nagambye ajati Amina Mukalazi olwa content yo investment and privatization si mukwano gwange mukunize ni mukwano gw'abakyaliibe kwe baba naba kati obasuubira kukola ki naye ate bo beeyozaayoza balina okweyozayoza naye saavisi akuwa obukulu abakuwadde kulya bulaza bwe buzibu ammanze endowooza yange egamba akuwa obukulu abakuwadde buvunaanyizibwa buziri ensi endala si wano ewaffe omanyi tino bwomala okuba minisita emyaka 5 nova kuba minisita ng'olina ennyumba katugambe mwamba bisenge 4 olina eddiiro sitting room ne dining room kuliko kasitowa kuliko ne garage bakuvuma obusiru niba neyozono omusiru omuntu amaze kuba minisita emyaka 5 nalemerera n'okuzimbayo ennyumba nalemerera n'okugulayo square mile kati kabakwateyo nga bana batano tulabe banaddamu okugamba nti akuwa obukulu abakuwadde kulya gavumenti ntekyasa balwanyisangu tujja kugenda omanyina kusomesa transition tujja kugenda tugiyiga mpola no revolution tujja kugenda tugiyiga mpola myaka 4 nga mulimu bwe mu revolution yoloze beba ya myaka 4 nesobola n'oba emyaka 10 ng'obadde okimanyi kati walabye mu revolution kyeraga n'ennaku enkulu tezikyajagazibwa tewaziwulidde bindwadde ze zizijjawo expenditure genda ono bakwasiza mu sente kati bakabiraba kati otegedde revolution waliwo byeteekawo gye tulaga okimanyi gye tulaga gye si muyinga alwana ne revolution atya revolution bwegamba bonna basoma ate n'okola essomero ly'obukadde ng'oli mu revolution nawe ejja kukuliiramu n'okola lya bukadde 10 gye tulaga buli tamu baana basasula obukadde mu revolution ya Museveni omanye ebyasooka security peace and stability mumukole byonna naye obakki naye nga ekyo kyakikoze ekyo kyo herefe tujjanjaba abantu ekyo kikyaganye
Chechi mbulira chechi ukigwa wechaga ukigani. Omanyi tinno osanga district ngai wafe Kasanda. Nga district namba ina constituency ezo Kasanda North, Kasanda South. Ukuya county. Ne ombaka wachali nabakabana. Tena Lifa Hospital. Nga obuzibu bwani. Bwa government. Ye Museveni yaleta project yegamba buli gombola lino kuba ne health center nazibawa. Teziriyo buli gombolola. Nini gwa mukulembeze wekyalo gwe. Ate naba wana kimu ku kimu health eganye kyekira kyogamba. Nedda seba osikwataganye naawe. Mu health we have changed a lot. Omanyi nti ogana mu ddwaliro lya gavumenti ne bakusindika obusukka ku bugendo okulewa eddagala bagiba kujjanjabe. Obuzibu ne buba bwani? Bwa gavumenti. Ate yakulekawo eddwaliro eddagala eddagala lyaweereza oyo musawo eyalibbe n'atwala mu pharmacy yakusindise atone nyanze gavumenti. Nanti amukwateko. Lowooza otegedde nakubuuza luli ani chairman wa health mu division. Aba meya. Eddwaliro lya Kawala olimanyi we? Ndimanyi bulungi. Gomanyi mu pharmacy obuli opposite eddwaliro lya Kawala. Mama. Bwogenda ali mu ddwaliro lya Kawala mu. Ne bamala okukebera biki byonna bakusindika wa. Naye yo government yakuwa ate musawo bakusindika akugamba genda ku pharmacy. Ne nkubuuza naye yo government yakuwa eddwaliro eryo. Olaba ne mulago eddwaliro lya gavumenti. Kyekiringanga mu kyennenya abantu gwofaanagane bali abagamba mbu essomero lya Museveni terisomesa UPE. Kakati tugende ku kirala ekyo kyagaana. Education eyo nayo yagaana. Etya abantu basomye n'abatalinye mu kirasa fazali na kasikiring basomye n'emirimu nekituuka nekibabula n'obabula lwagenda obadde ki. Gavumenti y'amakanji w'amagezi ku education. Ekisooka nga bw'oyogedde nti Jesse Muyingo revolution emulya nti gavumenti esobola kugamba nti bana abantu basomere bwere naye nga ye essomero lya miliyoni meka 3. Gavumenti oba eyagala okutereza amasomero yeddiza amasomero. Nedda ate ekyo kinene ekyo kiri mu kye tuyita type of economy. Hold on. Nedda anti ekyo tusobola kijjawo olwansonga economy is a free market economy buli omu waddemba okukola kyayagala. Anti twagala otereza ebyo nabikyuka. Anti mu revolution gye tutambulira nkulaze kati kakamba malemu nno n'amaanyi kimanyi mu revolution gye tulaga gye birigwera n'ettaka terigenda bali abantu. Era nakyo wekisaana. Tetugenda biteeka lumu mu nkola nkulaze waliwo ebitambula kugoganya ebbira. Transportation, health. Gavumenti yamwe tena kyeyayigira mu COVID obadde okimanyi. Kyeyayigira? Teinda. Lesson yonna gye yayigira mu COVID. For what? Gwomanyi nti gavumenti yamwe yava mu COVID nga tena ddwaliro lyezimbyeyo lisobola kuyamba abantu nga waliwo ekirwadde nga COVID nga kizze. For example, Ebola ono akutte wansi ne waggulu balese karantini. Nga abantu bangi balwala. Gavumenti teyina malwaliro ge yazimba. Ani alese karantini? Ebola walese karantini? Nga balese. Oba ne tuddamu ne tugenda mu COVID. Gavumenti tena kyeyayiga. Government learned nothing. Kati nze kankole bwenti. Minister wa information yani. Esawa zino Kasule Lumumba. Kasule Lumumba, we need to visit you. Ono omuntu ategere kyayogerako. Ne tutamu visitinga baga. Mpa eddwaliro government yazimba. Nga COVID yagiyigiriza nega akatuzimbe eddwaliro lino. Gomati akungu ba government basula bazimbe mu COVID. Kati kankuddemu bwenti. Other factors are there. Nize kandiite bwenti. Mu COVID nsi ki yasinga okukola. Okulwanyisa COVID worldwide mpaye ensi 5 ezasinga nga Uganda bwe bateriimu nga Uganda teriimu. Obadde Uganda katonda yatutaasa. Uganda yagula dozi mekeza COVID. Nedda preventative measure baku dozi ze twagula. Tulina okusesa tukane tukane. Ani yasinga okuperforminga abantu. Kwambala masiki, kosa sanitizer. Nedda febo tuwanira mu health bakunkumukanga binyeebwa. Second indako nandete ekyokubiri Ebola yatandika ddi Uganda. Bola abaddewo akabanga. Very good. Njagala ombuli emirundi emeka Uganda twaweebwa bano bamuse twaweebwa n'ebirabo byakulwanya. Nsi kye kyasinze olwanyisa COVID. Katonda yatutaasa. Ati gwe kyolese ndi Katonda yatutaasa ne Katonda ayamba yeeyambye. Kadire kyogamba kugenda otandika otegeera. Health ya Uganda yalinga bweri. Twatandikira musimanyi kisimanyi sikira diseases. Omanyi nti no omusajja gw'ensiri mu Uganda gukyatta abantu. Obadde okimanyi? Obadde okimanyi twatugenda kufuuyira ne DDT ani yalwana. Kakati kyengezaako nedda awo sikwatagana naawe sisobola kugamba tokisoboka ze waliwo byenda banga bikyuse very biga kiga mu revolution bitambula gwe n'obizoleya n'owakana nze nkuwulira amazima awali amalwaliro ge bazimbe temuli ddagala eddagala ng'ani alijjamu abasawo tebamala linda kumbuuze gavumenti nezimba eddwaliro netateekayo ddagala oba nerita ne mulijjamu mmwe bemesi ate liteekamu lyetademu diriti ni abasawo balijjamu ne bakola bufamase bwabwe tina gavumenti ne batulu nze njagala emwe esookere ku makyo ŋŋambye wagenda ku famasi n'ogula eddagala ko gavumenti of Uganda
bwagenda no reporting ku police ekuliranye bino collective responsibility omusajja n'atukolete eddagala mweke nimugana odisabayo ne batukano dio kyambuli ono nekedde mu sitowa ne mumunenya tugende ku nsonga nze kunze ziganye nsonga kyenda era kugwe bigugwe tojja kukiriziganya nange yase tuyo najikiriza otambula novalo nogenda eggulu nogenda embalala nogenda Uganda yonna weekoma nga teweeralikira nyiza n'okugamba transport era n'owakana transportation naye balemi nganze nkimanyi nti n'omuziba asobola okukirwa nti wammawe twatulanga mmotoka essaawa yagwe emmotoka yatwalanga na ssaawa naye kati osobola sida kisate sekendi ng'oli ali waggulu yonna artist lino lyo bali kyatabuse ne artist esooka n'aconnecting eggwanga lyonna with the transport network ekyabantu ebabi nti waliwo gwe oyinga ayagala nti woba olaba economy ng'ekyuse nga gw'osose kugaggawala nanti economy okukyuka abantu bagiwulirira mu nsawo bameka tugenda ku kirala ku program President Museveni yaleeta kati linda kati lwaki bino mbireese example ngezaako okulaga nti kyebayita gwe obiraba economy kinene nno kyoyogerako naye nze nsose kumenya okulaga nti security education yakikyusa health yagikyusa transport network gwoba private sector abantu bameka bali mirimu gyabwe private sector ng'abasajja bakola oba ali mu kino mataweya naye sector nayo namba eri awo trade and commerce ey'obusuubuzi ne tuggula Uganda eri open to international market n'omujinga asobola osuubula kyayagala n'otutwala kyayagala ebizibu tubirina bingi naye waliwo ebimu lwaki bino mbirese nti ngezaako okulaga nti kyebayita revolution bijja bitambula kimu kimu bituuka ekiseera ne bifa gwe kyobadde ogenda nga nkulaze nti kenda tugeesera nga tetuyina n'ebyo ebivuluvulu ebimu nga tebiriimu gwe kiba tugenda tugeesera nga n'abayimbi abamu bino ebyakopere nga n'abayimbi abamu balina okubeera n'amateeka okuyimba tutugeesera nga n'amadiini mu revolution kyamanya amadiini galina okukeerera gamu galina okuvaawo kati ngezaako okulaga nti kyebayita revolution nno kiwanvu kati mu revolution bwe tugenda otutegeera nti ebintu bigenda bikyuka mpa si buli kyoyagala tukikyusizeewo myaka ana anti nakugambye eggwana g'oyogerako revolution esobola omumala emyaka 10 plus secondly ana g'oyogerako gw'olemye okulaba nti tubadde nga tulina bye tukola oyinga agamba there is no gain security ebaddewo yo byo mugikozeeko ebisigadde bikyatagala okusinziira ku ggwe naye nze gambye okusinziira ku nze ne wennatandika okutegeera nze bingi mbiraba nga bikyuse mu Uganda muno ate mu sector wise nenkuba n'ekyobaka ekyeducation tigwe education olw'okuba ogiraba mu private sector bano batusasula bukadde simamiki naye nze negwe abantu abasomye tobalaba ne batuuka n'okubula simanya emirimu giganye ne batuuka n'okuwanduka mu maaso n'atagenze musoma yafaze n'asoma sikiringi n'emirimu gaana era nabo bunafu bwa gavumenti tebakulya ssente nawo nja kunnyonnyorawo nange nja kunnyonnyola awo tegere nti emirimu okuba mu ggwanga si gavumenti nti yebawa emirimu bw'ojja kitegeera nti n'emirimu egisinga n'abantu sekino kye kiwayogedde ku private sector ekozeho emirimu gyenkanaki gavumenti ekuwa services gwe n'otandika okukyusa ebintu eby'enjawulo gavumenti bwena esimba factory ekapeeka ab'Ekampala bagenda ekapeeka mu factory bakolera sente mmeka no matter other factors remain constant bagadde baagala mmeka natuka munaiti omukozi munaiti akola essaawa 8 bamuwa 10 ezo lasita bani gwe tata w'abaana tugende mu parliament eryo teeka bayita salary legislation tetubuzaabuza lwo omulimu gwa parliament guli ki kwakati ebyo biri kyekiringa abawuza mbu omukozi asookerwako simanyi minimum wage and minimum salary ebyo bikolebwa gavumenti bikolebwa president nti alina olagira oba olina okubateeka mu parliament bagakoze president agano gateekako emikono nedda eryo lyombuuza balikole balabe banagano diteekako ne bakone ne tumaliza mutya baleke tubuzaabuza naawe bano abantu nze kyenjagala abantu tukkirize nti obuvunaanyizibwa n'alina obuvunaanyizibwa bwe abwejjako n'abuteeka ewa Museveni ekyaleeta decentralization transfer of some powers to the local government zikyalina obuyinza wateeka endowooza lwaki bateekawo okusonda empoza ku bantu n'okubba abanalabe kati ennaasaba bali mu kugalaba mu kusiba bantu siiru gwamanyi nti empoza eyo bagisonda engobi n'ajjako akasente bazirya buli meya matovu ennaasa noono omujapani afuluma ebyo bali mu kwongeza empoza n'ebigondi be babadde bongeza ebiwooza byabwe kati ono yalayidde kadde mbagereke buto empoza kale tulabe matovu Mugabi anti Mugabi bonna baki bonna bangabi oli Mugabi oli ye Mugabi Bukenya Mugabi Sam Muganda wangabi ate abengabi nga babafa naye ali ne matovu yali ne Bugagga Idi matovu yali ajja kubwe mu pina yo wangabi ye Idi Bugagga ye matovu
baga nonze kyenjagala okugamba siriwo kulwanyisa na kugana but ebintu bingi bikyakyuka government yenu ze kasayagano yigira mu covid ze mu covid sira kyo ngamba kuyigiramu oziga gowale ogambe nedda kirete boti nti government mu covid wali zimbye eddwali jiwe buwi magezi nibo gante yagano district ngaina abaka bananga tona lifalo speed district ojagaza kye anange nenkubuuza nti obuvunanyizibwa bwoyo omukulembeze awereddwa obuvunanyizibwa ki yayino sakaga amalwaliro ye government ya Gabuli division ngenda buli gombola ngenda jiwe eddwali ne Gabuli gombola ina health center yayo meya we gombola yabera chairman wa health yayina obuvunanyizibwa okufulowinga health y'ekitundu ekyo neddaga n'ebikozesebwa ye tafudde yazinze emikono ali mukoza NUPP power NRM government yekoze ye yakuwa eddaga eddwaliro eri oganye n'omudi following olimu naggaba ne ku UPE eddwaliro essomero lya Museveni erikola yakuwa essomero oyina vice chairperson responsible for ensonga z'abaana oyina kawo ku kyalo oyina owa police simanyi police n'omuntu wa bulijjo oyina buli omu nononya Museveni atudde naye ng'oyina n'akakiiko olukiiko lwagambye tusasuleyo sente olukiiko lutuula mulamba buli mwaka bani agwa ngamba akyasomera omutwalo buli mwaka komaawo kankubuuza ekibuuzo masomero amikago ya government gegabyo bwe twatula olukiiko neluga tusondeyo sente tusasule sente bameka bepasasuza sente masomero ga gavumenti lwaki tebabyogera lwaki osooka tunulirayo Museveni yakuwa ebizimbe n'akuwa essomero n'akuwa tofaayo basomesa babawadde mmeka naye bazze ku kyalo gwe kennyini okimanyi basomesa batuula mu buti tebasomesa lwa oripooti nzeewa wa vice chairman yafunanyizibwa walikaera n'omugaa nti essomero terisomesa ne bagaana odigugumula kaawo gyali what do you do tulina obukiiko ku divisions ez'enjawulo tuleme kiringa nga tata bw'anagulya essati gwe n'ogizanyisa ogira abaana bebaguliranga engatto ezisoma ye n'agenda agisambisa akapiira naddanga engatto tamanyi nnaku muzadde gyali mu gavumenti ekuwadde health center Uganda tuli bangi ate mwe mugizanyisizza muvuma Museveni ze kyenjagala nakubuuza lwaki twayita decentralization transfer of some power bano bakola kikutya ku divisions weri era nenkuza lwaki batu ne bawoze ne bateekawo tenda ne license eziteetaagisa ng'obwo obuyinza obuwaata abantu ku kyalo babukozesa kanso neetuula neeyisa ekigiyamba nga kiba obuyinza babukozesa kyegambye ku bazadde abagamba essomero lyatuula parents and teachers committee ne baga tusondeyo akasente ka fees mu ssomero lye babagamba buli abwereere wenkubuuza lwaki temutuulira parents and teachers committee ne mukoshoninga ku nsoma y'abaana bammwe oba otegedde master mwatuyita wano ne muteekawo ebisale njiraba enjawulo nze njiraba mu education weeri naye tuddeyo kiri kyembadde nkulaga nti ekintu kye bayita revolution kiba kinene kitambula ebbanga ggwanvu tiyo gavumenti ya Museveni wejja olwo byegenda etunuulye ne ga peace simanyi education health transport sector infrastructure bigenda bijja mpola mpola naye nkugamba gye bineggwera mu revolution ojja mmaliza nga n'ettaka lya gavumenti amasomero ga gavumenti nga buli kintu kuba mu revolution enkyukakyuka eba nnene kuba Kagame yakajjajjo juzi naye amasomero ye yageddiza era tewakyali masomero ga private anti tetubuusa amaaso mbu economy yaffe yanjawulo ku ya Kagame ffe bwe twajja twagenda mu free economy kituga liberalized economy ti economy ffe gye twa adoptinga yetumenye oli bwe yagenda Kagame bwe yajja yakwata fixed economy gavumenti ye giyina mu nkwawa tife economy yaffe ate nga economy yaffe obuvunanyizibwa bwaffe nane bwa parliament etuuleta niko yisa amateeka okukyusa ebintu bino kyenkubuuza bwe kuba kukwata constitution lwaki tugikwatako political term limit age limit ku bintu ebikwata ku bantu lwaki tetutuulanga ntandiko designinganga amateeka gano nti Kagame gwe tujuliza yo olwakwata yafikisingirawo eggwanga lye ye Museveni bwe yakwata eggwanga yaloza agenda tusanyusa ffenna mbawadde ettaka mujje tukole tugenda okujja buli gwe yasembeza ku mulyo ayina byayagala naye wakagayaga kati nze mbiyina ngenda bayita ayita omwomu gwe kwata wano gwe dda wano teri gwawa ye Museveni yatuwa ffenna mu malo tuwa tuli ku kituli mu kwekola mafujjo nakagambako emirembe gyafuuka mirerembe eyo free market economy buli omu oli wadde mbokola kyoyagala seera kyolina naye oli yagifixingirawo ng'ekibukyalimu n'agikwata mu ngalo so mu myaka nago ena byolabawo bingi the gains are there tuwali tubitembeetawo ebi nange kennyini ndi gain ya myaka ana nze bangema siinaako wale mbayadde kira diseases tebazigoba eyo nayo gain gwe bameka bokyalago ine mu family mulimu omulema n'akaana kawe kati olaba n'atageze kusonda Gambia asoma sikiringi ono musajja education togiraba mu njawulo very good ono
tuziraba nti gain myaka nawe eziri teka nawe otambula butambuze nagambye private sector gwe sekanjako impozi nga gwe bakuzadde mu 2010 nefa abana beri emabegeri abalimu aje 9 neje 8 bakulu bafa abamu neje ne ali 2000 zenjagalo baba wekanga ku migongo mutwala ku ddwaliro nga gaba mitala amasomero ngoku naye kadogenda clinic pharmacy ddwaliro ki esomero ebintu bikyuze neruli ya nonyanga emitala emisabo sinkane ddwaliro ebujindi afazali kale clinic weri wadde onokwatako musono naye kale waliwo eddagala points weziri condom meka ebyo byabwerere ARV bannange kiki gukyoka tolaba njawulo tata wabana terera zenagambye terera biveeko information ICT bayino sasula abantu tandika okusomesa abantu sensitization otherwise kyonna kiri mu revolution gyeri gwera abantu bajja kulaba ebyenjawulo n'okwevuma ebimu nze kyembadde nsabira kyenjagala abantu bakkirize tuwenga accountability eri abantu efe tubikonyeeko nga tulo government naye yongere wawa naye ekisinga obukulu ne ba food soldier waliwo twatandikidde nabo babaagala accountability okusinzira ku nteekateeka zammwe ne bebabasuubiza nemba temubawadde nteekateeka abantu balina obusungu bwabwe ate obusungu bw'abantu tosobola bwawula buli omu yamanyi bwanyiiga food soldier akera kunyalaga kati nze njagala kino aze njagala wano so kyonna kyekiri ate nze ntera okugamba twagale Uganda bwe tunayagala Uganda tugenda kukendeeza obulimba pokopoko n'ezo entalo kati saa zino wabula mwana twongere obudde bano abagenda okukola emirimu kale wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba ne Rasta Bag tutambudde bwe tutyo olwaleero tugenda kukoma wano naye tujja kutandikira awo olunaku olala akuume atakumira mpeera